obutambi bubiri buli obutambi bubiri waliwo akatambi kakayanja n'akatambi kakakande olwaleero ensonga eno mbadde nzija njogerako naye olwaleero njagala njogereko egende esaasaane nze Saanya Muhaidiini Kakooza ndi musajja musiraamu naye bwakyako olunaku nembuzaabuzibwa naliko amajinni agaali gansumbuwa nentwalibwa nensomererwa amajinni ne ganvaako era ne wemba nfudde nziikibwanga mu ddiini ya busiraamu obutambi obwo bwakola mu 2019 naye navaayo Allah mu Qur'ani yagamba nti bannange waalamu bantu bange mumanye anna Allaha tubu rahim anna Allaha tawwabu rahim nze Allah nsonyiwa ekikolwa ekyo kyakolwa naye nakivaako era nensigala nga ndi musajja musiraamu nenkola tawuba nentereera ku sirata al-mustaqima. Naam. Essaawa eno obulamu bwange tebuli safe asobola okunfulumya eggwanga mwaniriza kubanga wentuuse ndaba nga obulamu bugenda kusaanawo. Olivia Lutaaya mwebaza kubanga yatusinga kubanga nze ebintu bye nali nkoze emyaka gyonna gavumenti yayagala mbyonoonere mu sekendi oba oliawo singa ndi wala naye ku nkomerero gavumenti yayagala ebintu bye nali nkoze legase yange okuyimirira okunywerera ku kituufu yayagala mbikyuse ku nkomerero era ne bankozesa buli kimu nayagala nkibakolere olw'okubeera nti ennaku yali etuluma nayagala nkole ekyo mbasanyuse olw'okubeera nti twali tukooyeeyo twali tutuuse mu mbeera enyigirizibwa nga tulaba kutaasa bulamu netusalawo tukole ekyo. Bino byonna ebyokwokya ebipiira wali mu Butego ebintu ebisinga mbagambye mmwe bannamawulire nti tubadde tuseetingibwa naddala nze babadde bampaledinga ne bangulira obugoyegoye nti jangu oyogere bwoti nga nebyenjogerera ebimu byadde bikolebwamu bingi ensobi kalakasa mu kkooti nga nzitula eddoboozi lyange nti tulangibwa bwemage naye bwe nnafuluma nagwa mu basajja abayaaye bamafiya abatasobola kukkiriza nagwa mu bamafiya ng'olwaleero lwenvuddeyo nenjogera ekituufu ekyaliwo. Njagala okusaba eggwanga njagala okusaba mukwano gwange Kyagulanyi bwangulira ebigambo byange bino nsaba musisinkane kuba munoonyeza abuze noonyeza Kyagulanyi abuze ate ku kitebe kya Nuupu ntyayo bafuutu soja bamponinga nti webanandaba bajja kunsalaasala so mbadde mbasaba bannayuganda nze Saanya sivanga mu sitwago full figure sitwago yayagala tugiryemu enkoko yatugulira bugulizi nkoko n'atulekaawo essimu zaffe n'aziggyako n'atuteeka mu blackers essimu tuzikuba tazikwata Balamu Balugahala ono omutegesi w'ebivulu muwe obubaka nti nze Saanya sirokokangako nze nkyali munna era bampita musaayi gwa Bobby sivanga mu Nuupu ekyo teyerimba bw'aba baagenda ne bafeera mu 7 ne bamuggyako obuwumbi bwa sente nti bagenda kulokola abaana ba Nuupu babawa obuyambi sente gavumenti mu 7 ze yakwata nawa Balamu teyazituwa yazirya era olwaleero endagaano gye mwankozesa nti nina kubawagira nga nvudde mu kkomera ngisazizzaamu nzize wa musajja wange Kyagulanyi mwebaza okutulabirira mu kkomera mwebaza tubadde mu kkomera nga Kyagulanyi buli mwezi atuweereza emitwalo 10. Nfunye okusoomoozebwa nti ebigambo byange oba oliawo abantu bagenda byeraliikirira naye ku mulundi guno bino byenjogedde nyinza obutabi tebigenda kukyusibwa olw'ensonga nti nafunye essimu gye buvuddeko ng'abasajja baŋŋamba nti kyekiseera neeteeketeeke ŋŋende bantwale gye natereka emmundu nze gye sirina bannange nze ndi muwagizi ate alina wadde emmundu ate alina wadde mucaka sitendekangako wadde mucaka yensonga lwaki nvuddeyo ne neekubira omulanga bino ebigambo byange bye bisembayo era nsaba bwe kiba kisoboka asobola okunyamba n'enfuluma eggwanga nnyambe kubanga ne wensula wennyini mu butuufu ndi ku bunkenke ensi ndaba nga wentuuse enzitooweredde mbadde ensula nga bampangisiza bafulu figa emakindye ku woteeri ya Haji Haruna Emmanju
naye nga tebaŋŋanya kwetaaya. Full figure yakwata miliyoni 5 n'azisasula awantu abo naye nga bampa buli kimu, emmere buli kimu, buli kyenjagala, naye nga taŋŋanya kwetaaya. Buli wemba nga agenda nti oli luddawo. Kaakati ndabanga emirembe gimpeddeko, kumbe saamanya nti balina kye banseetingiramu nkunteeka mu katego oba oli awo kuddamu ate kumbuzaawo. Enkwatibwa yange twazingibwa, twali kibinja, twali ku mirimu gyaffe. Nze nali Lugogo bankwatira, drone nejja nenkiika nenzingiza, nenteekako ekikoofiira ekiddugavu, nensiba empinga emabega, nenteeka mu mmoloka yaayo, netandika okunkuba bubi nnyo. Ne bankuba ebigala by'emmundu nga batubuuza nti pulaani B gye mulanga yeeriwa, era mmwe baani abagamba nti muzeeyi tajja layira. So ne bambuuza osulawa, ne mbalagirira gye nsula. Bwe nabalagirira gye nsula ne baŋŋamba tutwala otuwe emmundu gy'olina. Ne mbagamba nti nze nga sikwatanga ku mmundu bannange. Ne bantwala ne balaba chairman w'erosi, ne bakebera ewange we nali mpangisa, nga basangamu bipande bya Nuupu, bifaananyi bya Kyagulanyi. Awo bwentyo ne batutwala mu safe house gye nasanga bannange. Olw'ensonga nti nfunye amasimu agankubirwa ng'abasajja okuva mu security baŋŋamba neeteeketeeke okubatwala wa gye natereka emmundu ne tanka z'amagye ze nakkiriza. So olwaleero nze bukyanva mu kkomera njagala okutegeeza eggwanga n'Abannayuganda mwenna emisango egyanzigulwako saagizza, wabula twakakibwa okukkiriza emisango gino olw'obulumi bwe twalimu obw'ekkomera. Naye bukyanva mu kkomera embeera enzitooweredde nga Balamu minisita w'abavubuka ono omutegesi w'ebivulu bampaledinga mu kamera nga baagala nveeyo nvume Kyagulanyi nti ye yatutuma n'ekigendererwa ky'okwagala omukyaya abantu. Bukyanva mu kkomera nnoonyeza Kyagulanyi akyabuze, munnyonnyole kyempitamu. Endagaano gye nnakola ne gavumenti baatugamba tuveeyo tuvume Kyagulanyi. Ekintu kye ndaba nga kinzitooweredde kye sitagenda kumalako nakyo. Nsaba Abannayuganda munsonyiwe, nkubira Omulanga omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi onziriremu otusonyiwe. Abasajja baatubuzaabuza nga baasindika full figure mu kkomera najja ne miliyoni 5 n'atugulirira n'ekigendererwa eky'okutuwa enguzi tuveeyo tukwogerera amafuukuule n'okukwewala n'okukuggyako abavubuka. Emisango egyatuggulwako tetwagizza. Nze nina n'enteekateeka era njagala nkwatagane ne balooya bange aba Nuupu okulaba nga omusango guno tuddayo gubeere mu limandi. Nze ebintu bye nakkiriza saabimanya, nabikola lwa kufuluma kkomera. Ebyo twabikola okufuluma ekkomera olw'okuba nti twanyigirizibwa n'ensamba gye baatusamba mu kkooti. Twawalirizibwa kuba Kyagulanyi yakola buli kimu okutweyimirira ne bigaana. Gavumenti yalina nteekateeka eyagale tukkirize emisango nga teyagala tugiwawaabire nti yatusibira bwereere. Era ku fayiro kwe twali kuliko bannaffe 9 abakulembera Sekitoleko Yasini Machete, Bakintu Abdallah Nambeemu. Balamu bwe yajja mu kkomera ng'aleese enteekateeka z'okwagala tukkirize ettanka z'amagye n'amasasi ge twalina, bannaffe 9 ne bagamba nti bo tebalina ttanka y'amagye era baasituka ne bavaawo. Iffe olw'okuba twali tunyigiriziddwa tumaze mu kkomera emyaka 4 twasalawo tukole ekyo tufulume. Naye okuva we nafuluma mu kkomera mpulira ng'obulamu bunzitooweredde sikyalina wengula kintu. Buli we ŋŋenda abantu balaba nga nabalyamu olukwe. Mpulira ng'obulamu bunzitooweredde. Nsaba bannanuupu bannankyukakyuka n'abantu eggwanga lyonna linsonyiwe. Nze ebbanga lyonna mbadde nvaayo nenvumirira ebikolwa bya Museveni, naye olwaleero neetissa amazambi agatali gange. Abantu ebivumo bye banvuma, genda oli ennyoko ye lwaki tewafiiriddeyo, ebyo ebivumo tebirina kuba byange. Obulamu mpulira kati ntambula neesabise. Nsaba abantu bansonyiwe n'ekibiina kyange ekinuupu bakkirize bannyanirize bannange sibalyanga mu lukwe.
mbaddeko abantu abampabya ng'olwaleero njagadde nkomewo mu butongole nsaba munsonyiwe bannankyukakyuka mwenna abali ebweru w'eggwanga n'abali mu Uganda neetaaga okubudaabudibwa abantu abaatuwa byatunoonyeza Balamu bwekyatuva mu kkomera atubuze essimu tuzikuba tazikwata na buli kimu kyonna bafulu figa baatuvaako bwe zibanga ssente gavumenti yakwata nebaako keetuwa kaaliibwa fulu figa ne Balamu nze siyinza kuva mu Kyagulanyi sirinaayo nteeka nze ndi sitaani sirokoka sitaani talokoka ebbanga lyonna mbadde nzijanjogera nti Museveni ne mutabani we nga nzijamba wabulanga Museveni alina okumanya ye ne mutabani we nti lino eggwanga tebalina gye baaligula era nsaba Abannayuganda mwenna munneegatteko wadde nga ndi mu bulamu obw'okusoomoozebwa abantu balowooza naweebwa ssente siweebwanga ssente wadde na 10 wabula twasuubizibwa amayumba nga Balamu yajja mu kkomera n'atusuubiza okutuwa emmoloka ne batusuubiza okutuwa obukuumi ne batusuubiza buli kimu n'ekigendererwa ntuveeyo twewale Kyagulanyi n'ekigendererwa ntukkirize emisango nga gavumenti erina ekkobaane ly'okwagala okuvaayo okukwata Kyagulanyi aleme kubeera nga yeesimbawo mu 2026 so bulijjo bakozesa nze ng'olwaleero nsazeewo endagaano ze nnakola nzimenyeewo nze ndi munnakibiina kinuupu abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu